nze Grace yangambako tata w'olubuto na tata w'olubuto yalwegana yakugamba tata w'omwana yangamba gundi oyo Prince Oma chiwe bityo yakugamba Prince Oma ye tata w'omwana nze Grace ayogera nange yes kuba simwina akobuzi wali obaddekawo n'omubuulirira nga mu abaali bakozeko mwenna era mubuulirira kubanga abasinga bagamba nti Grace Khan ekisinga omujjako anywa nnyo omwenge naaba nga yeerabira n'otuuka okwerabira byakola kuba olaba era osobola okubanga n'ensonga zonna biki ebituukawo byonna ndoza nsonga era zisobola okuba nga zikwasaganya ku mbeera y'emu nga gy'oyogedde naye kimu ze kyenja omugamba nti buli kimu akiwa etayimu yakyo oba okitegeera ekikyalo omwenge si mulungi nnyo ku baana ab'obuwala tebakwisa osobola okugenda awantu batakwise Jovan Luzinda yogeza amazima nti Grace Khan teyakuyita ku baby shower ye ne ku birthday buzibu ki lwaki abatakuyita ate nga muli bakyali asobola okuba nga bambi baby ekigambo mwana oba mwana ali mu lubuto kiri sensitive yes kiri very sensitive si buli omuntu ayina okubeera ku mukolo gwo weyakugambira taata w'omwana weyasobola okugambira taata w'omwana ate n'atakuyita oba mulinamu embiranye tetulina mbiranye na Grace Khan era Grace Khan oyo nsuubira omuyamba amaaso awo katono nange ndabe nga tumuzza ku line abeera awo alina okubeera awatuufu oba okitegeera okusinga okubeera mbulamu bunene bwayitamu leero obulamu kyoba bwoyogerako ng'omwana ow'obuwala oba okitegeera Jovan Luzinda atandise n'okufuna kati abazungu I want your music to take my country. I am from Greece. You're from Greece? Yes. You want to take my music? Of course. From here to Greece? Yeah. How will we do it? I would like even me to be your friend too. I invite to you, okay? Okay. Yes, but... Hey, you can have his number. You can have his number. You have his number. You can have his. Jovan Luzinda. Thank you very much. Kiwulika kityo okuba nti nno bafanzi bo naddala kati ofunye otandise okufuna ku bazungu tebamanyi Luganda n'ebyoyimba tebabimanyi naye babinyumira naye nga basobola okuwulira kiki kyennyimba basobola okuwulira feeling mu bo kiba kitegeeza nti kyenkola nina kwongeza mbongeza maanyi olw'ensonga nti olaba obudde bunene osobola okuba nga omuzungu agamba nti nze bulijjo mpulira music naye nga sikulabangako but for today wempulidde eri ng'oli eri neŋŋamba nga nogenda ne selfie whereby even n'agamba n'okugamba nti ayagala kutwala music wange Greece babeere nga bamuwuliriza bawulire ku kyenjawulo such kind kitegeeza nti ninawo enkyukakyukamu nze y'amaanyi era nga ngenda kwongera bongezi kuteeka Uganda nange ku ntikko mu ngeri emu oba endala kuba munaye olaba omuzungu ajja nga tamanyi byoyimba tamanyi byoyogera ne nabeera ng'asobola okuba nga akikwasaganya mu ngeri najja n'asaba ne selfie n'abazungu beeyagala beepanka abawagizi babakulaba oba balabye akiti eno oba ekikolwa kino tebalowooze nti Jovan Luzinda naye yeefuniddeyo ekizungu ekikadde ayitirawo ng'abavubuka abasinga bwe bakikola nedda abo abavubuka abikola bo basobola okuba nga abikola naye nze awo kweyoleva ate si kwendi yes nze ndi mbulamu bulala nnyo ndowooza nnyo ku kinfuula ekinaaleeta abalala ate abasinga n'oyo okubeera nga bayagala music nga bajja mu mbeera y'okwagala music so si kuteekawo kibeera nti oba kwagala noba biki noba mbyaze nga yagala is my fan is my fan still yes okay nga banaatera otuta omukulembeze w'eggwanga biki oba bibi ki byowesinga okwevuma mu COVID-19 nze sijja kwevuma mu kibi kyonna kyonna kuba wonna mbadde njiga bwizi bwentunuulira byonna ebize bituukawo mbadde njiga kikyengezako okugamba nti obulamu bw'empisa bwonna ndeeteddemu South Band kyekisookera ddala at the same time nvudde ku ekyo ensobi ze twali twakola emabega mukama nyambye sinaba emyaka gyange gibadde teginagenda ate nze nzirabye nga nina zikozesa nga ki nga tools ez'okunyamba neyongereyo waggulu gye nina okulaga oba okitegeera so sina kyeneevuma weteeseteese otya nga gweomuyimbi nga batutadde nga batutadde nina omwana bamuyita mu South Band ngenda kuleeta omuyimbi mu January bamuyita Josephine Nalwanga yasookerwako nga kubyendeeta nina olimba baluyita Nalalira ngenda kubanduta bintu bingi do ngenda duta within December webityo okusobola okubeera nga nkopitinga ne industry oba ne society leero kyeriko bwekityo okay Janzi Awards zazera ne zinominating abayimbi abamu mu Uganda ne bands naye eyiyo teyabaddemu eyange teyabaddemu olw'ensonga nti mpya ate tenaba kubeera nga eri dominatinga
society. Reason being nti nakatandika tetandise mwaka guno whereby nature mu Uganda abantu bano tebafa nnyo ku bantu bali mu kuleeta, bafa nnyo ku abo abakoledda nabo kitegeera. Era mu kyo bambi n'abajjanzi sijja bagira nabadde ku bayire nabirabye nezo nabirabye kyannyongedde maanyi nti kola nnyo abasajja baneno yadde tebakutaddeemu leero bayadde tolabikiddeemu omwaka ogujja osobola okukola ki okulabikiramu. So tekirina kyamaanyi nnyo kyekyankosezza kuba nabo bennyini bapya oba okitegeera. So ffenna tuli bapya sikuli bapya